Ng'omu ku kaweefube w'okukendeeza obumenyi bw'amateeka n'okwanguya ku ntambuza y'emirimu mu kibuga ky'Empigi, abakulembeze mu kibuga kino bafunye akamwenyumwenyu ku matama oluvannyuma lwa kampuni ya Plasma Technical Services okubawa ebitaala by'oku nguudo nga bino byakuyambako okumalawo enzikiza ebadde ejjudde ku nguudo zino. Abakulembeze b'ekibuga Mpigi babadde wamu n'abakungu okuva mu kampuni eno era basoose na kulambula ebitundu eby'enjawulo okwetegereza ebifo ebyetaagisa ebitaala oluvannyuma ne bakubaganya ebirowoozo mu woofiisi ya mmeeya ku ngeri omulimu guno gye gugenda okutambulamu. Mmeeya wa Mpigi Town Council Farida Ndagire Sempala agambye nti kino kye kimu ku bye yasuubiza abantu ng'atandika ekisanja kye era abagumizza nti omulimu gw'okuddaabiriza n'okwongera ebitaala ku nguudo gugenda kutandika mu bwangu. Nalisuubiza abantu mu kalulu nti nga mmeeya we naaba mmaze okulayira era mu buweereza wange tugenda kuddaku ekibuga kyaffe eky'Empigi kyake era kirabike bulungi. Abatuuze nga bakulembeddwamu omukubiriza w'olukiiko lwa Mpigi Town Council Elvis Katongole n'omwogezi wa NRM Mpigi Pade Bukenya bagambye nti ebyenfuna byabwe bibadde byaddirira olw'okuggalangawo amangu amaduuka nga beekengera ababbi. Nsaba abasuubuzi b'Mpigi Town Council mwenna mukozese omukisa ogwo ogw'okukola ekiro mwenna mujje n'ebitunda ebintu byammwe ebitundibwa ekiro nga matala gaaka kubanga bonna bagenda kuba nga batemagana butemaganye. Singa tufuna ebitaala ng'ebyo eby'oku makubo tawuni yaffe nebeera ng'eyaka bulungi. Ekisooka obumenyi bw'amateeka bujja kukendeera. Ekirala byute ya tawuni kibi nnyo okuyita mu kibuga wakati bakugamba ekibuga ky'Empigi kyekyo naye ng'enzikiza ekutte. Mmeeya Farida Ndagire Sempala agamba nti omusolo ogukola emirimu egisinga obungi bagujja mu basuubuzi wabula enzikiza ebadde etaataaganya nnyo emirimu gyabwe. Bw'atyo n'agumya abasuubuzi bano nti amataala gaakwaka mu kiseera ekitali kyewala. Abaami bonna ababadde banyuka amangu olw'okuba nti enzikiza eri mu kibuga okubanga ekibuga oluddamu okwaka batu baffe bongereyo ku ssaawa ez'okukola kubanga kibadde kibaddusa amangu kuba nti ekibuga kizikidde obanga ekiro abantu ng'enzikiza nnyingi. Wetwogerera ng'ekitongole ki Plasma Technical Services kimaliriza okulambula buli ewagenda okuteekebwa ebitaala era akulira kampuni eno Seshu Babo agambye nti ebitundu bingi byawadde amataala bigenda kutandikirawo okwaka. Patricia Nakayima ne Irene Mirembe, BBS Telefayina.